الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا يا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukulembeza okutenda n'okusuuta Allah subhanahu wa ta'ala, era nga yeyeka atendebwa n'asuutibwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeefu bwonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala taliiko bukendeevu wadde obubi bwonna. Musabye Allah okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nembajjukiza era nga nange nejjukiza ti Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya. Mu ayati ezo zenkulembeza okusoma n'endala nnyingi. Kale nno buli omu agezeeko era yeefubeko okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kye kirimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe, mu kabbuli zaffe ne ku nkomerero yaffe, era omutawaana n'ebizibu bifumbekedde mu butatya Allah subhanahu wa ta'ala, kubeere ku nsi oba mu kabbuli zaffe oba ku nkomerero yaffe. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Mukkirize nga tunagenda mu musomo gwaffe direct, okusooka
Batuseeko amawulire nti muganda waffe Akisa Mumpaji bamuta ekiro ekyakeesa olunaku olwokutaano. Walillahi alhamdu wal minna. Twamwogerako mu darusu muno era tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yamujje mu mikono egyo mwabadde, kubanga tegiri egyo egisuubirwamu obulungi. Kale tumwebaza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutuddiza nga mulamu era n'amuzza eri abantu be. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amukuume, akuume n'abasiraamu ku bulyazaamaanya bw'abalyazaamaanya. Ne twebaza abo abaali bamukwata mu mbeera yonna okubeera nga balabye nga tekigwana era ne babeera nga bamutadde. Abalala omulala agaana n'agumira ku bitali bituufu wakati mu kwefuula ow'ekitalo era atagambwako. Naye bwe babeera nga ensonga yaffe bagitegedde era ne bagiwuliriza, era muganda waffe oba baganda baffe ne babata, ekigambo ekyo tukyebaza era ne tukibasiimako. Ekyokusatu, okubakubiriza abasiraamu okubeera abeegendereza ennyo mu mbeera mwe tutambulira, beera mwegendereza w'obadde n'ekyokoze ne gw'oyogedde naye, kakasa nti oli seefu, kubanga singa onookwatibwa mu ngeri n'ozuulibwa nti ddala oliko embeera ezitali ntuufu, obuzibu buyinza okukubeerako. Nasalullah al-afwa wal afiya. So Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu khudhu hidhrakum, ya ayuha alladhina amanu khudhu hidhrakum. Abasiraamu mubeere beegendereza. Basiraamu mubeere beegendereza, mwegendereze embeera ezo ze bayita eza security zitambula mu nsi wonna we zikusangidde. Kisoboka nga Allah subhanahu wa ta'ala yakugerera omugabo mu byo olw'okukugezesa, naye tebifaanagana kubeera nga obadde bari'un, obadde nga ovunaanibwa bwemage, era tekifaanagana n'oyo akwatibwa nga oba oli awo alinako embeera etali ntuufu. Byanjawulo. So tubeere beegendereza mu ntambula zaffe n'abantu be tukolagana nabo. Nasalullaha an yasimana. Wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida. Allah yalaga timunalaga jala kubyammwe. Awo yali ayogera fi majali al-kital, mu mbeera nga tuli mu battlefield, nga tuli mu lutalo. Aya ezo zikwata ku muntu, ku bantu, ku basiraamu nga bali mu jihad, butya bwe beeyisaamu. Naye teziri wala n'okubeera nti bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tubeere beegendereza, tetugayaala
yali atwekesa bwe tunagayala bajja tuzindukiriza batujjeko ebyokulwanyisa n'emmere yaffe n'ebifaanako bwe bityo. Olabanga emibiri gyaffe n'obulamu bwaffe bwa bbeeyi okusinga ebyokulwanyisa bye tutalina, era bya bbeeyi okusinga emmere. Amnu obutebe emirembe gyo gwe ng'omuntu, mirembe gyo nga gwe omuntu obuteeteeka mu mbeera ekuleetera buzibu eri waggulu nnyo okusinga ebyokulwanyisa oba okusinga ebikozesebwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yali atugaana okulagajjala ku byo mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. So ebyo bye mulaba bitambula ne baleeta abantu ne babalaga nti abo basiraamu bakwatibwa mu ngeri nga balina ebintu bye balimu ebitategerekeka ne babiraga ensi. Naye bye mulaba kulembeze n'avaayo n'ayogera byayogedde nga byekuusa kukulabula abasiraamu, temulowooza nti kumala budde. Bibeera ne message ebeesindikirwa eriki eri abantu eri abasiraamu wakhasatan abasiraamu. So kubeera abeegendereza kikulu, kubeera abeegendereza kikulu. Mbeera ekusange naye ng'oli bari'un, embeera yonna kekusange naye ng'oli innocent, mbeera yonna kekusange naye ogenda okukeberebwa ng'oli ki, ng'oli innocent. Then mbeera okusanga bagenda okukebera nga ddala olina embeera emu oba endala etakola etya ey'obulabe oba etasaanidde. Mwegendereze bye mwogera nabo, mwegendereze bye mwassociatinga nabo. Omuntu takuguza ebitaliiyo, omuntu takuguza ebitaliiyo. Nze tebinneekwekako nkimanyi timulimu abantu nga bambadde ebifaananyi by'obusiraamu balina ebigambo byabwe bitali bituufu. Simanyi tugende mu ardu tawhidi, simanyi twala tugende mu ebiri muno bitambula. Naye beera mugezi akugamba ebifaanaganako bwe bityo, mugambe nti mugaala wange ndeka genda n'emitawaanagyo. Tegerekese bulungi byonno byenjogera, ate bo ababirimu ate fe bwe tubyogera ate bituteeka mu bulabe gye bali, kubanga balabanga ffe abalwanyisa ate obuki, abalwanyisa ate obusiraamu. Naye wakati n'okufaanagana nga bwe kifaanagana, tetusobola kuleka basiraamu bagwe mu buzibu olw'okubanga omuntu omu, ababiri, abataano balina bye bakola batya, balina bye beenoonyeza ne bye batambuza ebitategeerekekala. Tujja kusigala ng'abasiraamu ayagadde okuwulira awulire, ate ayagadde akola atya yamanyi. Naye ffe tusigala Muslim society tugigamba nti mubeere beegendereza, teweeteeka mu mbeera eneekusuubirizaamu bitali bituufu. Embeera tugiwangaaliddemu emyaka egitakka wansi wa 28 kuviira ddala omwaka gwa 91, kuviira ddala omwaka gwa 91 n'ebitambudde awo bingi. Abavubuka temubimanyi, naye abantu abakulu babikola batya, babimanyi. So khudhu hidharakum, mwere beegendereza. Nakino ndowooza kankikomentingeko katono. Olwaleero musibye mumpeereza abantu abamu, musibye mumpeereza akafaananyi abantu abamu nga mukawandiiseeko bye mukawandiiseeko, nga n'ebigambo aboogera mwogera bingi. Kafaananyi ako ani akalabyeko? Dokita akalabyeko, ani omulala akalabyeko?
nina abantu abawera nga bampeereza akafaananyi ako namukataddeko mu Umar Siddiq wuyo yabadde mu dduwa ey'amakumi 40 wabadde Samuweya. Byemunoonya mmwe mubimanyi byemunoonya mmwe mbikola mutya mubimanyi naye temunsojja temukola mutya mubeere balungi temunsojja kusojja mukumanyi muntu yeesirikidde aye mukola mutya mumusojja mumusosonkereza duwa zammwe ez'amakumi 40 mumumanyire edduwa zammwe ez'amaki ez'amakumi 40 naye subhanallah mwagala ebibonoonese nasalullah alafu walafiya abamu bamutaddeko profile picture bwabwe n'ebifaanaganaku bwe bityo. Naye naffe tubeerako n'abantu baffe mu mbeera zaffe mu nsonga zaffe ezaki mu nsonga zaffe ez'enjawulo. Ndowooza komenti yange ejja kubeera ebusonga bubiri. Akasooka omukolo ogwo tegwabadde ekyo kye mwagutuumye. Omukolo ogwo gwabadde gwa graduation. Muganda waffe omu yabadde nga bamutikkidde olunaku lw'eggulo masters degree in medicine era twabadde ku mukolo gwe okumulikulisaayo n'okumwozaayoza okutuuka ku kkula eryo. Wabaddemu ekyokubiri, Allah yali yamugabira ezzadde ery'obulenzi naguna okusala n'asalina naki n'asala ne aqiiqa. Tegerekese bulungi olwo gwabadde gwa nsonga ezo bbiri. So temujweteka bigambo embisaasaanya yagadde kutebenkeza mitima gy'abamu bawoza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twala tugere inna lillahi zammwe batuteza bwereere. Kigambo ekyokubiri ndowooza kankyogerere wano wakati nga mmwe munsojjezza naye sijja kiwanvuya. Edduwa zino sizimanyi mu Busiraamu. Edduwa zino za mitendera 5 sizimanyi mu Busiraamu, si mu Qur'ani, si mu Sunna, si mu nkola y'abalongoofu baatukulembera. Wabula nzimanyi mu ebyo ebiwagikibwa mu Busiraamu ebitali bya mubwo, era bw'ombuuza ennamula yabyo wakati nga musomye Qur'ani nabbi musaalidde twala tugende nkugamba nti bubuze dalaala buki bubuze. Si bwe batyo bwebasabira bwe musabira muzo, si bwe batyo Qur'ani, si bwetyo bwe tulagira okubasabira, si bwatyo omubaka bwe yatulagira okubasabira, si bwe batyo abaatukulembera mu kusabira abo be mulowooza nti mubasabira, si bwe batyo bwe babasabira. Era temulinaayo kuduwa, temulinaayo yabakulembera ku ekyo, temumulinaayo. Fil quruni almufaddala, mu mirembe egyakola Obusiraamu perfectly nga bwe bugiteekeddwa okubeera nga bukolebwa, temulinaayo yabakulembera kukola ebyo bye mukola. Si ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, si ku basahaba, si ba tabi'in, si ba atba'i tabi'in. Temuli ebyo byammwe byatandikira eyo waggulu gye biri. Tegerekese bulungi. Kabeere nga ani abirimu, kabeere nga ani abitaasa, dalaala, bid'atun dalaala. Edduwa esomebwa oluvannyuma lw'okuziika omufu ne mukoma wawaka nga temunnagenda tusomewo edduwa. Edduwa eyo teriiko bukakafu, si minal kitaabi wala sunna, terina bukakafu. Eyo erinnya lyayo limbula mu Luganda, naye mukimanyi bulungi nti oluvannyuma lw'okuziika owali wamanyi okusigala mu kidaala awo nebaga nti nga temunnagenda bannaye mujje tulinawo ki, tulinawo edduwa, waliwo edduwa eyo.
la a'lamuhu fil islam, nze nganze simjimanyi ate tewaliwo yali agindaze mu busiraamu, taliyo. Era sina kitabo n'ekimu wengisoma, taliyo, tekiriiwo. Eyokubiri, ebeerawo oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'omuntu amaze okufa, gye bayita batya eyo? Ey'olutanga. Waliwo ey'olutanga, eyinza okuba nga yeeyo oba endala, naye ebeerawo oluvannyuma lw'ennaku 3 nga bamaze okuziika omuntu eyakoze atya, eyafudde. Sigirinaako wengimanyi, si mu kitabo kya Allah, si mu sunna za mubaka sallallahu alaihi wasallam, si ku balongoofu batukulembera, sigirinaako wengimanyi. Eyokusatu, oluvannyuma lw'amakumi 40, eyo bagiyita kikutula nsingo. Bagiyita kikutula nsingo. Oba ani eyo ya arakaba abafu n'alaba nti buli mufu ku 40 ensingo ekutukako. Eyo nayo n'obwatiikirivu bwayo tewaliiwo agirinako obujulizi, si mu kitabo kya Allah, si mu nkola oba mu bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam, si mu nkola yaabo abaakola obusiraamu, ab'emirembe egyakola obusiraamu mu bwennyini bw'okugikola. Eyokuna, edduwa ebeerawo buli lunaku omuntu oyo lwe yafa bwe lutuuka mu buli mwaka. Eyo yakumeka? Yakuna. Yafa lwakumeka? Yafa mu February ennaku z'omwezi 3. Buli February ennaku z'omwezi 3 bwe zituuka, abantu abamu bamanyi okuteekawo awo eki? Bamanyi okuteekawo awo edduwa. Tetuyina bwe tugimanyi. Saate era teriyo muwalimu alina wayinza gye kusibulira nti mu kitabo fulani omuwalimu fulani yagamba nti omuntu lwafudde kiribeera nkola ya busiraamu buli lunaku lwe lutuuka olwo mu buli mwaka wabeerengawo edduwa eyeyawulidde ekyo. Taliyo muwalimu mwesimbu ogu yali akiwandiise mu kitabo kyonna ekikwatagana n'abafu. Omuwalimu ngambye omuwalimu omwesimbu. Bamu bano abawalimu bammwe ab'amatooke n'emuceere, naye abawalimu abaki? Abeesimbu mu ddiini yaffe be tuggyako knowledge y'obusiraamu simulabangako. Eyokutaano yeeyo gye muga nti ekiseera nga kirungi kino ekyalamanzaani kiggwako kitya nga sisomeddeeku ku mufu wange edduwa. Era olunaku lwe mwalabanga lwe lusinga okubeerako olw'enkizo nga 27 luno lusuubibwako lwayetulikadiri teeka ku edduwa ya taata. Teriyo obujulizi bulaga nti edduwa ey'ekikula ekyo ebeerawo mu buli ramanzaani mu ngeri eyo gye muziteekawo. Taliyo alina bujulizi ku ekyo, si mu kitabo kya Allah, si mu sunna za mubaka sallallahu alaihi wasallama, si kwabo abaakola obusiraamu mu bwennyini bwabwo be tubuggyako. Mikola emeka? Emikola 5. Wala yakhfa alai, nga tekinneekweseeko. Wa mustahilun, era tekisoboka kunneekwekako. Abawalimu abazibeeramu n'abazikulira, abawalimu abazikubiriza, abantu abazibeeramu abazettanira, mwabo abandi okumpi n'abandi ewala. La yakhfawna alayhi, tebanneekwekako. So ayagadde okubeera nga alowooza nti ajja kunkozesa ng'obujulizi nti kirabika
bakinanisa kyagala mukomubbi kuzaala balongo kati mugende mubba amatoke g'abantu amuga nti ati mwazadde abalongo munoonya mmere yakuliisa baana nedda nkyali kyennyume kyammwe bwe munansojja era nja kwongera okubakkatira ndowooza tabayyana al amr ayagadde okumanya ensonga eyo temweyolekedde buki bulungi ekyo ne bwemba nga ndi mulamu oba nga nfudde hatha alladhi adiinu bihi rabbi eyo yenzikiriza yange era ekyo yenkolagana yange wakati wange ne Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyenyimirirako bayini wa bayinakum wakati wange nammwe ewa Allah subhanahu wa ta'ala tojja kunze wate oba nkugamba n'ekisembayo ne bwondabanganga la qaddara Allah nsaba Allah takigeranga bwe bulibeeranga waliyo embeera eyo mu maaso nga nsobola okusangibwa nga ntudde mu ekyo nsaba Allah nzite nga sinnakituukamu bwabanga waliyo mu maaso eyo nga ndisangibwa ntudde mu dduweezi 5 saba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nzijulule mu nsi muno nga sinnazituulamu alla akuna lakum hujja neme kubeera kyakwekwasa kwammwe abazituulamu temuligamba nti nange nali mu abo be mwalabirako okukola ebyo atabarra neesamba ne sekwesamba yenna ebyo wa aqul bwondabanga neekulubeesezza mu kyo omanyanga nti mbuze era ondekanga n'obuze bwange tongobereranga ku buze era ekyo kifaanagananga bwondabanga ku kikyamu kyonna tongobereranga ku kikyamu ekyo kubanga siba kirina kyenda kukutaasa ku kyo Allah abajja kuwumolereza ku kyo naawe angoberedde ku kyakukole ki akubonereze idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار abantu bemugoberera ku butali bituufu mugenda kutuuka nabo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mumaze okulaba ebibonerezo bya Allah nga abiboolese n'abo bemugoberera nabo ebitali bituufu ku byo nga muli nabo babeesambe buli yenna yagoberera omuntu ku bitali bituufu mwana wattu yeegombe nti senga Allah atuwaayo chance ne tubaako we tubadde ffe embiriri ne twesamba abantu bano so togobereranga la ana wala ghairi togobereranga sinze oba omuntu omulala yenna ku kintu kyonna nga si kiki asikituufu aba talina kyagenda kugasa okujjako okubeera nga yeekosezza naawe n'akola atya naawe n'akukosa wallahu a'lam qulna twagamba barakallahu fiikum min asbaabi takhallusi min addunya mu nsonga omuntu ezimuyamba nga bw'aba azeekutteko asobola okuwona okubeera nga awona okutwalizibwa n'okkubibwa ekigwo edduniya eno n'okubeera nga efuuka nnene mu mutima gwe mulimu attaassi binnabiyi sallallahu alayhi wasallam fi zuhdihi wa i'raadihi an ad-dunya fi zuhdihi wa i'raadihi an ad-dunya kozesa omubaka sallallahu alayhi wasallam mu butya bwe yatwala ensi eno n'agiwewula n'atagitwala nga nnene era
nabeeranga yagirabanga kyamuli era omubaka sallallahu alaihi wasallam yagiwona era teyamukuba kigwo teyamukuba kigwo kati ayagala okubeeranga naye agiwona netamutwala netamukuba kigwo netamukozesa bitasaanye. Namba 12 omuwalimu yatuga nti at-ta'assi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, funa ekyokulabirako omubaka sallallahu alaihi wasallam abeerenga yeroolo mmodowo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abeerenga yeroolo mmodowo mu kino kyetwogerako, fi zuhudihi fi hadhihi dunya, mukubeeranga yawewula n'atwalanga si nsonga ensi eno n'ebyayo, wa rafduhu laha, n'okubeeranga omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo yakigaana, yagaana okubeeranga atwalibwa ensi eno n'okubeeranga emumalamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam uswatuna, kyekyokulabirako kyaffe mu mbeera zaffe zonna, mu kusinza kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala, mu mpisa ze tulina okweyisa nazo, mu bwetoowaze, mu bukkakkamu, mu buli kimu kyonna, omubaka sallallahu alaihi wasallam kyakulabirako kirungi gye tuli abasiraamu. Ayati ez'enjawulo muzo Allah subhanahu wa ta'ala bwe biba kusinza Allah, Allah yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagamba abasiraamu oba mwami oba mukyala, bw'obanga oyagala ekiruubirirwa kyo ng'onoonya Allah akusiimya atya era otuusa otya mu maaso ge ng'osiimiddwa nga naye Allah akusiimye nga naawe ojja kusiima by'onoosanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, goberera omubaka sallallahu alaihi wasallama mu kusinza kwe nga nakyo kyekikulembera, mu mpisa ze, mu nneeyisa ze, goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Aya eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Mulina ekyokulabirako ekyebbeeyi, uswa at-ta'assi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, mulina ekyokulabirako tekiri ku mulala yenna wabula kiri ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Muhammad si kyakulabirako kya buli muntu yenna, yasunsulamu. Si buli omuntu asobola okugamba nti omubaka kino yakikola atya. Waliwo abantu nga n'okutamu ekigambo ekyo bakitamwa ng'osanga nga muwalimu, naye ng'ekyakitamwa okumugamba nti owange omubaka sallallahu alaihi wasallam si bw'atyo bwe yakola. Buli kimu omubaka nga bwe yakola, buli kimu nga sanga omuntu ng'ayomba. Naye nga subhanallah, mwana wattu yeeyita muwalimu, yeeyita seeka. Naye ng'ekyo ekigambo kimukola kitya? Naye nga Allah yakikola atya? Yakimulagira. Era omuntu akugamba nti kati fe tukoze kibi kyawe, bwe tuba kale napiti yakiba kati tukoze kibi ki? Ekibi kye mukoze kyekyo, kubeera nga bye mukoze temuyina example ku byo kwani omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kyolaba nti Allah yakikomeka nakati mwenna temujja kisobola, wabula yateekako qualifications nagati liman kana yarju Allah, kwoyo akola byonna byakola nga abinoonyaamu Allah amukola atya? Amusiimye nabyo. Naye gwe akola ebibyo nagalaale tosobola. Wal yawmal akhir, n'owokubiri takoma kubeera nti anoonya Allah kumusiima nabyo, wabula abinoonyaamu ku lunaku lw'enkomerero Allah abeere nga ajja bimusasulamu empeera ennene. So abasobola ekyo banjawulo.
banjawulo ibadullahi almukhlasin abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balwana ku mitima gyabwe kwebyo byonna bye bakola nga babyawulira Allah subhanahu wa ta'ala. Yalina obweraliikirivu bwe mba nsaala nsadde ntya bwati Muhammad bwe yasaala, bwe mba nsiiba nsiibye ntya bwati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalagira bwe yaluŋŋamya okusiiba, bwe mba nsaba nsaba ntya bwati omubaka bwe yasaba era bwe yalagira tusabe. Abo ab'engeri eyo be balina ekibuuzo ekyo baba beegendereza. Kati n'omuntu mu bintu ebitubuza ebyobulabe gye tuli kwe kumalibwamu ensi n'okutwalizibwa kwayo n'ekufuukira ekinene n'ekukozesa ebisaanye n'ebitasaanye. Naye senga wafuna ekyokulabirako ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nga nakyo kyekyokulabirako Allah kye yakuwa n'olaba butya bwe yeeyisa mu nsi muno, mwana wattu kyandikuyambyeko nnyo okulaba nga naawe bw'onootambulira mu buufu bwe, mwana wattu ensi ekkakkanako gy'oli nebeera ng'ewewuka gy'oli neetagejja mu mutima gwo. Fara'ayna yensonga lwaki twalabye twagala okutunuulira kaifa zahida nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa kaifa a'rada ani dunya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawewula atya ensi. Subhanallah, bw'olaba ekigambo kye twogerako oyinza obutamanya munene bwakyo na bukulu bwakyo paka bw'olisoma hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Olwo sahabiyu azze gyali namubuuza nti ya Rasulallah, mbuuliraayo nsobola kukola ki Allah nanjagala n'abantu ne banjagala, nkole ki? Nfune ebintu bibiri, Allah njagale ate n'abantu bakole batya, n'abantu banjagale. Omuntu akituukako ekyo, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ekigambo ky'okubeera nti Allah ayagala omuntu kya bbeeyi. Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Abantu abalongoosa obukkiriza bwabwe ne bakola emirimu emituufu, Allah subhanahu wa ta'ala abateekako okwagala ye yennyini n'abaagala. Wa idha ahbabtuhu, Allah bw'ayagala omuddu ebirigaso miyitirivu gy'afuna mu kubeera nti Allah we yamwagala. N'atakoma ku ekyo, yaj'alu lahum arrahmanu wudda, ateeka ne mu bitonde ne byagala omuddu oyo. Fa inna Allaha yunadi Jibril, Allah akowoola Jibril n'amugamba nti ya Jibrail, inni uhibbu fulana fa ahibba, njagala omuddu oyo Ali, njagala omuddu oyo Sulaiman, njagala omuddu oyo fulani, njagala omuddu oyo Aisha fa ahibba. Naawe Jibrilu nkukakasizzaako omwagale. Fa yuhibbuhu Jibrilu n'amwagala. Wa yunadi Jibril ahla samawat, Jibrilu n'akoola ebitonde ebiri mu ggulu n'abagamba nti ya ahlu sama, abange mu ebitonde by'omu ggulu, inna Allaha yuhibbu fulana, Allah ayagala omuddu fulani, mwami oba mukyala, ne boogera erinnya lye, fa ahibbuhu, mumwagale. Fa yuhibbuhu ahlu sama, ebitonde by'omu ggulu byonna ne bimwagala, na oda yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nasso okwagala okwo mu bitonde bye ku nsi, wa yaj'alu lahu alqabulu fi dunya, Allah n'amwagazisa ebitonde n'amuwa n'okubeera nti ebitonde bimukkiririzaamu. Nasalullaha an yuhibbana, saba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu abo baayagala. Kulimu emigaso mingi Allah okukwagala. Omuddu abuuza nti nkola ki Allah okunjagala?
hadithi ya Abu Huraira yaganti fa idha ahbabtu omuddu Allah bwayagala kuntu sam'ahu Allah afuuka amatuuge gawuliza namukuma amatuuge kubera tegawulira buli kyasanze wabula gawulira ebyo Allah byayagala negalekayo okuwulira ebyo Allah byatayagala wa basarahu Allah amukumira amaaso ge n'olabanga teyeyagalira mu kulaba ebyo Allah byatayagala alabe abeera selective mu byatunuulira si buli kimu akiraba niyo olowooza yakyekoledde nedda Allah subhanahu wa ta'ala yamukumira amaaso ge wayadahu akuma Allah emikono gye egy'omuddu gwayagadde n'amukuuma okubeera nga takwata buli kyasanze takwata haramu yegendereza halal gwakwata takwata haramu webuuza ono omuddu asosola mu ssente wangeri ki so aliko embeera ey'enjawulo Allah wamukola ata Allah wamukuuma namuprotectinga kukwata byatayagala warijilahu subhana man la yanam Allah atuuka okukuuma ebigere bye amakulu ge ago gatambuza tagenda yonna gyasanze la gwe gyoyagalira okugenda yonna gyosanze fil haramu wa kullu ma habba wa dabba ebigere byo gye bikusitwala gyolaga abaddu ebigere byabwe waqsudu fi mashika babeera calculative mu wache balaga abala kutunuulira gyendaga Allah subhanahu wa ta'ala yagalayo kubanga bino byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bigenda kufuuka bijulizi ku ye yawma yalqah wala in sa'alani la u'tiyanna bwansaba muweera ddala ezo results zakwera nti Allah yagadde omuki omuddu wala in sa'alani la u'tiyannahu omuddu Allah bwayagala bwamusaba amuweera ddala wala in ista'adhani bw'abaako ne kyamusaba Allah amutangire la u'idhannahu Allah agamba nti nkimutangirirako ddala kyatidde eraga nti Allah wange ntaase ekintu kino Allah kikola atya kimutaase n'akimusembezaayo era Allah subhanahu wa ta'ala yataraddad fi qabdi ruhihi Allah abeeraawo muddu ono mujjulule oba ebyo bifunibwa kubeera nti omuddu Allah amukoze atya amwagadde naye omuddu abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulallah mbuulirayo ensonga nga bwe mba ngikoze Allah ajja kunjagala n'abantu bakole batya yamugamba nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah Allahu akbar izhad fi dunya ensi giwewule togitwala nga nsonga ensi tekufuukira ekinene n'ebyayo bona wewule ensi yuhibbuka Allah Allah ajja kukwagala انظر الى السبب انظر الى هذا السبب هل احبنا الله في الله يتواغل نيه مبراجه تولينا كkurunkanira ensi eno anahnu mimman yuhibbuhu Allah nembeereyo gye weerabako olimu abo Allah bayagala la budda an tatahaqqaqa alayka sabab ensonga eteekwa kutuukirirako okutuukirira ku kiri kyetuusa ku muntu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadith egwayelega nti wazhad amma fi aidi nnas yuhibbuka nnas naye twagaddeko ekitundu ekisooka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ensi eno teyabeerako nnene gyali tunuulira ayati zino ziringanga 5 esooka ebbanga lyonna tubadde tugisoma eri mu suratu Taha aya ye131 sijja giddiŋŋana nnyo njala kusoma ze tubadde tusoma ennaku ezo Allah gye yamugaa nti wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahrata alhayati ad-dunya linuftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa eyo gye twasembyayo ndowooza omulundi ogwayita Allah nga mugaana okunuuka
ng'anuukira ebyo byalaba Allah bye yayawulira n'abantu mu matiribona g'ensi eno ebyenjawulo, azwaja ebyenjawulo. Allah n'alaga nti minhum zaharat alhayati dunya, naye Allah yaga nti linaftinahum fihi. Allah subhanahu wa ta'ala abeera n'ekigendeerwa kwoyo gwaba abyawulidde nabyo. Kale nno gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonuuka lwakuba byo n'ogwamu ng'olaba yenna Allah gwabyawulidde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abeere ekyokulabirako ku ggwe, naawe obeere ng'ofaanagana nga aya eno ekugasa. Tonuuka n'ebyo by'olaba abantu Allah bye yabawulira nabyo. Aya ey'okubiri eri mu suratul Kahfi aya ya 28. Allah gye yamugamba abagagga baagala abeere nabo era abawulira ebiseera era ebifaanako bwe bityo. Allah yamugamba nti wasbir nafsak maa alladhina yad'uuna rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu. Gumira, weegumiikirizise obeere wamu naabo abawejjere abawangaalira mu kubeera nga basinza Allah waabwe n'okumusaba obudde obw'okumakya n'obwakawungeezi. N'amugaana okululunkanira abafunyi olw'okwagala n'okutunuulira nti abafunyi bw'anaabeera nabo ajja kufuna ebyokwewunda n'amatiribona g'ensi eno. Yamugamba nti wala ta'du aynaaka anhum turidu zinata alhayati dunya. La ta'du aynaaka anhum turidu zinata alhayati addunya. Era yalaga obubi bwabo be yali amugobako, abagagga abalina Allah be yayawulira ensi eno. Yaga nti mu bitendo byabwe babeera balagajjafu ku mateeka ga Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Togobereranga abo Allah be yafuula basse mugayaavu ku mateeka ge. Wattaba'a hawaahu. Ebiseera ebisinga obulamu bwabwe babutambuzanga bwe baagala. Wattaba'a hawaahu, bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe. N'ebiseera ebisinga ebyo ebibiri, ittiba'ul hawa wal ghafla, naam, kibatuusa okubeera nga bye bakola bibeera bifu. Wa kaana amruhu furuta. Bulagajjavu bwabwe kusanga omugagga perfecting eswala akola ebyafaayo. Omugagga asaalako ensaala entuufu, oyo akola ebyafaayo. Basaala mu ngeri ya bugayaavu, basaala mu ngeri ya bigayaavu masakini. Abalala tebasaalira ddala. Byonna ebintu byabwe bifaanagana bwe bityo. Wa kaana amruhu furuta. Olabanga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi we yamusiba wali bantu balulunkanira wadde mbuwejjere bwabwe naye beera naawe. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ebyo tubiraba. Kizibuwala okusanga omuntu Allah bwe yasitula nga atudde wano nga bwe mutudde. Kizibuwala. Hadhihi haqiqa. Kizibuwala ti omuntu Allah yamusitula mu byenfuna naye afaayo okusoma eddiini ye. Tebalabikalabika illa qalila. Babalibwa ku ngalo, babalibwa ku ngalo. Otuula mu darusu ng'erimu abantu 100, abantu 2, naye ng'oba batunuulira era beebo, era beebo. Beera mu abo bagaga ti wasbiru nafsaka maa haula. Gumiikiriza naabo. Ne bakweyolekera oluvannyuma lw'edduruuso ezo waliwo obwetaavu. Era okulaba nga balwanagana basajja battu ku mitwalo 15 balwana, naye abalwana ku mitwalo 15 bali mu 100, bali mu 2, mitwalo 15 z'abafuukira ebizibu. Masakini. Naye beebo be bafisse obudde bwabwe okumanya Allah agamba ki Allah kyatayagala, mbaka Allah agamba ki kyatuziyiza, eddiini yaffe era mulwete kino na kiri. Beebo. Naye saawa eno bwe mbaayo n'omugagga wange nga ati owange oliriddawa, nga ati seeka tugende tunywemu kacyayi, seeka tugende tunywemu kacyayi. Akutwala mu kifo mugenda okumala kacyayi
ng'asasula emitwalo 2 teyesiseemu bulamu bwakulya bulamu bwakola kutya bwakulya nasalu llah alafu walafiya nateeka ga Allah ga mazima aya endala esangibwa mu suratu najm aya ya 29 Allah yagamba nti fa'arid amman tawalla an dhikrina wesambenga beranga wala laba kyamuli a'rid laba kyamuli amman tawalla an dhikrina abantu abo abesamba mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala balabe kyamuli a'rid amman tawalla an dhikrina obulamu bwabwe babunoonyamu ki Allah yagaa nti walam yurid illa alhayata ad-dunya walam yurid illa alhayata ad-dunya ebibalo byabwe byonna entambula yabwe ebikolwa byabwe ebibalo byabwe amaanyi gaabwe gonna babala dunia babala dunia buli wobeera waali yudhakiruka bidunia nasalullah alafu walafi haulai nnas lero we batuuka kufa abawalimu batulagira ddala nga tetulina kye tuliko kati muli mubeerawo mutya kati kola ki wandibadde osala amagezi naawe nobaako ne kyeweekolera tojja kulyayo irimu sheekh nammwe mulimba naawe oteekwa okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi naawe oteekwa okusula mu nsulanga ya bbeeyi naawe oteekwa okubanga yes tetuganye muli bawasomesa baddiini naye eddiini ate tebamalamu bumazi magezi hakadha walam yurid illa alhayata ad-dunya hasbuna allah wa ni'mal wakeel qalla ma tasma' minhu kitono nnyo kyowuliranga yuraqibuka fil ilm nga kwagazisa okuyiga obanga kwagazisa okusomesa abasiraamu qalla twabakyazanga eyo ku yunivasite bazze baganda baffe bazze oba oliawo bansonga bazze twogereko nabo gati sheekhe bino mubisomye naye omuddayo mukolenko enkola kyemukola nebabeezaawo nammwe mubeere abantu mu nsi naye ze nabagoba dda mwakyasoma naga nti bakulu temumanyiira nze ndaba mmwe muli obubi n'alifatiha tokirongoosa wabula ondaga edduniya n'alifatiha tekutogirongoosa tekisobola girongoosa neswala gyosaala ekyakulimya okulongoosa wabula olaga abawalimu nga bwe bali obubi ennyo diini ereme kuba balamu mazima gezi Allah subhanahu wa ta'ala yagati dhalika abaana bubasanga abasoma Qur'ani abasoma obusiraamu babiragati poso omwana wasoma kijja akwata Qur'ani bebakola kyabo oluvannyuma lw'okusoma Qur'ani posi bakola bwa imaamu emizikiti bagenda kulwanira mu mizikiti omwana w'omutaase posi onooguzimba ogugwo nga bw'omusomesezza Qur'ani zimba n'omuzikiti alibekayanira mizikiti gino
era mukwano gwange omu yagamba nti ng'azimbye omuzikiti ewe yaguzimba bwati ku kikomera naga nti bannange abange kabasome obusiraamu n'omuzikiti banasaaza mu guno tebajja kulwanira gy'abalala. olwo neiba akubuuzizza abaana bo basomera wa? Alabanga omwana omutidde future nti asoma bya busiraamu. walam yurid illa alhayata addunya dhalika mablaghuhum min alilm, dhalika mablaghuhum min alilm. Kumanya kwabwe tekusukkaawo, okumanya kwe tekusukka sente, okumanya kwe tekusukka nyumba nene, okumanya kwe tekusukka kidduka kinene, okumanya kwe tekusukka byambalo. Era ebigambo bye bitambuliraawo. Dhalika mablaghuhum min alilm. Kyobalaba nti mu dduwa gye twalaba tugaa tisaba Allah subhanahu wa ta'ala akutaase. Erimu ekigambo mbaka yasabiranga basahaba be naye agamba nti wala taj'al dunya akbara hammina, agati wala mablagha ilmina, wala mablagha ilmina. Leka kufuula okumanya kwaffe nga duniya tugimanyi kawonvu n'akagga. Ibnul Qayyim yagamba ati kumanya abantu bagwamu otuuka okubeera nga bw'ogirira bwoti sente mu mugongo gwakuga nti ekyo kizike, naye ng'okikola okigiridde mu mugongo gwe oba kikwata obukwasi bwati. Ayinza okuba muzibe naye okwata obukwasi bwati amanya nti kino kinyaanya. Dhalika mablaghuhum min alilm. Naye agati wala yuhsinu yusall, naye yafaanagana bwatyo nga tayinza kusaala swala ntuufu. Dhalika mablaghuhum min alilm. Allah subhanahu wa ta'ala agati inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili. Allah yasinga okumanya abantu abaabula ku kkubo lye. Allah yasinga okumanya abantu abaabula ku busiraamu buno. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah yamanyi abalungamu abali ku bulungamu. Olabanga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamwekesa n'amugamba nti muganda wange beera wala n'abo abeesamba amateeka gange, naye ng'obwongo bwabwe bwonna bubala duniya. Aya esembayo ya suratul Hijr, aya okuva ku ya 87 mpaka 88. Allah yatebeekeza omubaka sallallahu alaihi wasallam byamutebenkeza nabyo byewuunyisa. Yamugamba nti walaqad atainaka sab'an min almathani walquran alazim. Muhammad tebenkera togwamu gwolina ekyebbeeyi mu byebbeeyi bye nakuwa. Suratul Fatiha eyo ya bbeeyi, sab'an min almathani. Nakulekulo nawulidde Sheikh Uthaymin nga yuwassi nga agaziya ku Suratul Fatiha eyo naga nti tekoma kujjanjaba ndwadde za ddogo wabula ejjanjaba obulwadde bwonna ya bbeeyi. Muhammad tebenkera nakuwa ebyebbeeyi mu byebbeeyi bye nakuwa Suratul Fatiha n'ekyokubiri wal Qur'an alazim, ne Qur'ani okutwaliza awamu ey'ekitiibwa. Kyova ati mu nsonga ze twakulembeza okwesima okwannama ddala kuli mu kubeera nti omuntu Allah amuwadde okumanya ekitabo kye Qur'an, manya okukisoma, amanye amakulu gaakyo, afumiitiriza ku kyo, akikolerako. Kyekimunyumira okuwuliriza. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Esinga byonna bye bakuŋŋaanya
omwana wo okusoma Quran nagikwata n'omutwala mu maaso okumanya amakulu g'ebyo bye yakutte by'amanyi okusoma kyekyebbeeyi. Huwa khairun mimma yajma'un, kyekisinga byonna bye mululunkanira. Naye omulala akulaga nti ekyo kyekyalayisi, tekirimu mugaso okujjako omuntu okubeera nti agenda kulwanira nakyo muzikiti. Dhaafu nufus, abalina emitima eminafu emibi, Allah kyalaga nga kyekyebbeeyi ku mubaka we. Namuga nti nakuwa al-Fatiha nekuwa ne Qur'ani okutwaliza awamu, kyekyebbeeyi. Bwe yamala omulaga obunene bwekyo n'obukulu bwakyo, namuga nti la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwaja, kati tebenkera kakkana amaaso go, tonuuka ng'olabye biri ate bye nawa abalala. Matta'na bihi, adduniya mataa, abalala nina bye nabawa ebyenjawulo, azwaja byanjawulo. Naye Allah yagamba nti wala tahzan alayhim, tobanakuwalira, baleke. Akhi al-Karim, leka abaana b'abalala basome ebirala bye basoma, naye omwana wo ng'omusiraamu ateekwa okusoma Qur'an al-Karim. Abalala baleke babasomese nga bwe baagala, naye owuwe ateekwa okusoma ekyebbeeyi. Wala tahzan alayhim, baleke. Baleke. Hakadha aqulu daiman, nze kyenneegomba abasomesa obo babayinginiya musomese, abasomesa bakitekikya musomese. Naye Allah bwampa abange basoma Qur'ani, basoma obusiraamu, hadha afdal. Allah alaga nti kyekyebbeeyi, wala tahzan alayhi. Ana za nange kino kyennenyumirizaamu. Kam yastami'u ilay, bameka abampuliriza abalina professions ez'enjawulo. Walima yastami'una ilay, lwaki bampuliriza? Bampuliriza li kalami llah, lwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Dokitaali oyo ayinginiya ampuliriza lwa bigambo bya Allah. Lwaki sikiriza nti kyekyebbeeyi? ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Muhammad atebeera mukakkamu, kakkanya ebiwawaatiro byo awali abakkiriza. Niye olabye bwagambye la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwaja, tonuuka, toggwamu. Abanuuka babeere balala. Bino tubisoma ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, liyakuna qudwatan lak, asobole okwoleera ekyokulabirako ku ggwe era ekyokulabirako ku nze. Ensi yagitwala atya? Yagiwewula atya? Lwaki teyaggwamu nayo? Yawona atya obutamukuba kigwo? Yawona atya? Salawatullahi wa salamuhu alayhi. اسمع إلى كلام حديث كعب بن عجرة. حديث يا كعب بن عجرة رضي الله عنه أقامت، قال كعب أقامت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ونقر من نقيني ومبقى صلى الله عليه وسلم، فرأيته متغيرا
ne mulaba ng'embeera gyali museeya bulijjo, ne musanga akyuseeko ku mbeera ze eza bulijjo. Faraaituhu mutaghayyiran qal, Kaabu agamba nti qultu, kyeva ngamba nti bi abi anta wa ummi mali araka mutaghayyira. Agati ya Rasulallah, kyekikutawanyiza mpeera mu maaso go tine bwe kiba kyetaaga kununula na taata wange na maama wange nga yennunusi ng'oli mu buzibu, njiwaayo n'ova mu buzibu obwo bw'olimu. Obadde ki ya Rasulallah? Qal, ombaka kyava muga nti ma dakhala jawfi ma yadkhulu jawfa dhata kabidin mundhu 3. Ekyali kikyusiza omubaka sallallahu alaihi wasallam ku mbeera yo ya bulijjo, yamugamba nti ma dakhala jawfi, olubuto lwange munda mwange teruyingiddemu. Ma yadkhulu jawfa dhata kabidin, ekyo ekiyingira bunda mwa buli kitonde kyonna ekirina omutima oba ekibumba. Mundhu 3, okumala ennaku 3. Ekinkyusiza ennaku 3 sifuna kyakulya. Rasulallah khairu khalqillah, ombaka wa Allah, ekitonde kya Allah ekisinga okubeera ekyebbeeyi, mundhu an khalaqa al insanu, kuva lwe yatonda omuntu, ennaku 3 olubuto lwe nga teruyingiddemu kyakulya. Gw'olujjukirayo olunaku lumu mu bulamu bwo ng'olubuto lwe terwayingira mu kintu. Rasulallah 3 ayyam, ennaku mmeka? Ennaku 3 tafuna kyakulya. Qal, Kaabu agamba nti fathahabtu, kyenva ngenda, fa idha yahudi yasqi ibilan, netambula nga ngeza okunoonyeza omubaka kyokulya, kyeva nsanga omuyahudi ng'anywesa ngamiya ze. Fadhahabtu fa idha yahudi yasqi ibilan lahu fasaqaitu lahu, ne mugaa nti mukama wange akalimu ako nzikiriza nkakole, kankunywesereze engamiya zo. Ala kulli dalwin, ne buli kalobo kendeeta nekawa ensolo, tamra, ng'ompaayo entende. انظر الى احتمال المشقه. anaweza ddi entende 10 oba 2 omuntu zaalya n'asobola okuwulira nga atereddemu amaze ennaku 3 nga takola atya? Omuyahudi nakkiriza. Fajamaatu tamran, musajja wattu Kaabu n'akuŋŋaanya entende ze yasobola okukuŋŋaanya, nejjukira buli kalobo bamuwa entende etya. Fa ataitu bihi nabiya sallallahu alaihi wasallam, bwe nazikwata nenzireeta ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Faqal, bwe nzituusa waali ate n'ambuuza ati min aina laka ya Kaab, min aina laka ya Kaab, Kaabu entende ozigyewa?
man yas'al ani abuuza muffe mu kiseera nga abadde mu njala n'afuna ekyokulya n'asooka okubuuza kivudde mu makubo ki? okuva ku nze okutuuka ku ggwe. Man yas'al ani asooka okwetegereza, ani asooka okubuuza ku kizze mu maaso ge ekyokulya wakati mu bwetaavu obw'ekika ekyawaggulu, ani asooka okulowooza ku makubo agavuddemu ekyokulya ekimuli mu maaso ge? hatha yudhakkiruni, embeera eno enzijukiza omu ku maganda bange akyali mulamu, nave Saudi Arabia eyo nempangalirako wano nengulayo akamotoka ka erefu nekantawanya paka lwe nakawa omusiraamu omu nagenda akavugira wansi awo kukwalisa era awo. naye waliwo omwana gwe bazaala ku kyalo eyo ewaffe nga bakola nabo awo, naye avuga akamotoka. Ono yamulekangawo n'ayambuka ku White House awo n'agenda asaala n'akomawo agati Swaibu oba Umar oba fulani tusadde, ambuuzanga nti Katonda mwebaza ki? yuhadithuni yawman, anyumiza olunaku lumu yagenda okusaala n'amulekaawo n'akomawo nga alya ekikomando kyabamuga nti Swaibu tosadde oli ku chapati za Allah olya? namuga nti ani akugamba nti Allah yazimpadde? zino 15 nina gwe nzibbyekaawo, yemmere eno gyendya. nalese omwana mulwadde sinafuna nazakola kutya, naza kumujjanjaba, oŋŋamba mugende esaale? musaale swala zammwe. omuddu n'amuvaako. subhanallah, fe obwetaavu bwaffe tulowooza nti ensonga etumalira okubeera nti etusindika okulya haramu. wala nas'al wala natawaqaf, teri abuuza wabula buli omu ekizze mu maaso ge kyakola atya, kyakozesa olw'okuba anoonya butya bwayiseewo mu nsi. hakadha sarat dunya indana, bweti ensi bwe yafuuka gye tuli. naye subhanallah, hatha rasulullah, ono mbaka wa Allah ennaku 3 talina kyakulya n'embeera ekyuse. wahuqa lahu, era ddala kimugwanidde okubeera nti omuntu talidde ennaku 3, embeera era amaanyi bagakola zikatya. naye munne atawaanye n'amufulira ekyokulya naye bwakireese nga tannakirya abuuza bwe kikikoze kitya, kivudde min aina laka ya Ka'b. Ka'b entendo zijeewa. Ka'b agamba nti fa akhbartuhu, nemubuulira faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'agamba nti namubuuza ko naawe ambuuza tetero zijeewa lagati ya Rasulallah, bwe nkulabye enjala ekuluma n'okukyuka k'okyuseeko amaanyi gakuweddemu, nyezere nnoonya ekyokukola kufulira ekyokulya, nsanze mu Yahudi ng'anywesa ebisolo bye, ne musaba nzikirize munyweseze ebisolo, nampa nanzikiriza, naye buli katobo kembadde nnona wansi nenkaleeta nenkawa ekisolo nekanywa nga mpa entende emu ya Rasulallah mpaka lwe nkuleetedde.
mpaka kyava amubuuza ati atuhibbuni ya Ka'b, atuhibbuni ya Ka'b. Byonna bino obikoze lwakuba onjagala, oyise mu kumenyeka okufaanagana ku bwe kutyo lwakuba onjagala. atuhibbuni ya Ka'b. kam min annisa, bameka abakyala abatudde mu maka gaffe n'abaana baffe abakuze, bameka abafaayo okubuuza abaami baabwe ti munnange okulya oleeta ne tulya naye byoleeta bivaawo. kam wabula ogwaffe gwakuvaabira nakwongere kululunkana na kusaba, leeta twongere ate tuleetedde binyeebwa, tuleetere enkoko, twagala nnyama. Nga tebalowoozezza, tafuddeeyo, tayagala kumanya omwami oyo byamuleetera amina alhalaali amina alharam. bameka mu bazadde abalina abaana baabwe ab'obuwala batudde gye batudde, abaana baabwe basomba busombi, be batamanyiiko mirimu gye bakola, basomba busombi ne batwala ne banywa sukaali, ne banywa engoye ne bambala. kam olw'okuba ebyokulya n'ebyokunywa byafuuka binene, duniya yafuuka nene mu mitima gyaffe, teriyo agyeresa, teriyo agisunsula, teriyo asunsula mu duniya ye. wabula nga bwezze bwe tukola tutya tugitwala. atuhibbuni, bino bikoze lwakuba onjagala. Kino kyandibadde kibuuzo omuzadde kyabuuza omwana we, atuhibbuni ya waladi, oleese bino byoleese lwakunjagala mwana wange. Bino byandibadde bibuuza abakyala bye babuuza abaami baabwe nga tebannakozesa bye babakozesa. Omwami w'ennyumba gyazimba ya miliyoni 3, miliyoni 5, nenaawe omulimu gwakola ogumanyi, tegwandibadde guvaamu bifaanaganako bwe bityo. Munnange oyagala otuzimbira kino, oyagala tusule bulungi, naye bivaawa. Wandi tulese mu kano ke tulimu, n'otetuzimbira bangalo min alharamu. atuhibbuni ya Ka'b, qultu bi abi anta na'am. Namugamba nti nkulayirire, nkununula ne bwe kibanga kyandyetaazizza kuwaayo kitange, nkununula ya Rasulallah, nkwagala. qaal ombaka kyava amugamba Ka'b, namugamba nti inna alfaqra, tewewuunya bwavu buno, tewewuunya bwavu. inna alfaqra, obwenyini bw'ensonga Ka'b manya ti obuyinike obwavu, asra'u ila man yuhibbuni, bweyunira nyanjagala. inna alfaqra asra'u ila man yuhibbuni, oba bujja butya oba butya, naye kyemmanyi kino kikwata okitegeere ti obwavu bweyunira nyanjagala nze Muhammad. Yalaba mukwano gwe nga byayiseemu okumufunira ekyokulya, biyise mukola kutya, mukumwagala, n'alaba nga agenda mu bwavu. Ku lwekyo kyabumanyiiko, ku lwakakwate k'obwavu n'omuntu ayagala omubaka okwagala okwannama ddala. Ka'b, inna alfaqra asra'u ila man yuhibbuni, obwavu bweyunira nnyo, bugenda mu supid eri oyo anjagala nze Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ulira ekifaananyi kyeyawa, yaga nti mina sayiri, okusinga mukoka, ila maadinihi, supidi gyatwala mu kiwonvu.
supiidi mukoka gyakozesanga ava ku lusozi okweyuna ekiwonvu eri yaddeko eri kalekaleko okusinga obwavu supiidi gye butwala eri omuntu ayagala omubaka mu bwenyini bw'okumwagala. Olira ekigambo mubaka senga yakigamba nze senga yakigamba gwe yagati wa innahu sayusibuka bala wa innahu sayusibuka bala sina kubuusabuusa mazima ddala wa innahu mazima ddala sayusibuka bala ogenda kugezesebwa ndaba wavudde dda mu tageti yaabwe ndaba wagudde dda mu tageti yaabwe ogenda kugwa mu kigezo. Kakati yesambye kwagala mubaka ngati bikomezaawo sijja kusobola ebyokwagala ya Rasulallah awanye weewaawo oba akola atya yamugamba ti fa aidda lahu tijifaafa buteekereteekere ekyambalo ekigumu fa aidda lahu buteekereteekere ekyambalo ekigumu okuviira ddala mu mutima gwo gugumye okuviira ddala mu mutima gwo gugumye bujja wallahi la ilaha ghayru sente zitonya butonya eza halal illa qalila wallahi alladhi la ilaha ghayru sente ya halal ekola etya etonya butonya. Abantu bonna we batibira onogenda okubikulawo bwoti kati haramu oyo haramu engalo hands off bwe wanogira bwoti kati owange haramu owange haramu owange haramu kati onaaba toli mugumu onaaba toli mugumu toyitawo ojjabbi kasuka eryo kati tandika ogerengero yani ayina eza halali gwe tolaba mbeera ne Allah naye alaba. Fa aidda lahu tijifaafa olw'obudde qaala ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وايتا كسيرا نبي صلى الله عليه وسلم agenda okulaba nga takyalaba Ka'b jukira mukwano gwe oyo omwerabira oyo sobola mwerabira kyava abuuza banne ma faala Ka'b oyo tunabuuza tisefiri abadde ki era bajja kugamba nti muki mulwadde ما فعل كعب كعب يبدأ تنقسم simulabe ennaku zino قالوا مريض قالوا يا يا رسول الله مسجى ومرود فخرج يمشي نبي صلى الله عليه وسلم نافر من تامبلا حتى دخل عليه فقالوا يا ينجد من يوم يا كعب ويا ينجد كعب ويالي فقال له نام قامبه أبشر يا كعب أبشر يا كعب سنيكا توnakuwala lwadde bukuluma naye beera muki beera musanyufu mbaka yatiranga obigamba abalina obuzibu yagamba mukazi we Salama agati kikiraga ati omusujja gunnuma Allah teguli mukalungi namugamba ati ya Salama la tasubbi alhuma teweevuma teweekokkola musujja fa inna Allah yamhu biha khataaya Allah asangula nagwo obuki
ebyonoono. Ati omubaka agamba Kaab mulayini efaanaganako bwenaga ati abshiri ya Kaab, sanyuka, mbeera yonna gy'olimu nungi gy'oli, mbeera gy'olimu nungi gy'oli. Faqalat umma, maama we yali okumabbali awo, maama wa Kaab kyava amuga nti hani allaka aljanna ya Kaab. Ye maama yategeeramu omubaka amugambye nti gwe jjana ogimaze Kaab. Maama we kyava amugamba nti yogayoga mwana wange, ejjana ogiwangudde. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi kyava amugamba nti man hadhihi almutaalliyatu ala Allah, ani oyo ajweteka ku Allah ebigambo. Ono ate yaani ajweteka ku Allah ebigambo? Qal Kaabu agamba nti hiya ummi ya Rasulallah, oyo maama. Oyo yani? Oyo maama. Qal kyava amukyukira n'amugamba nti mukadde, ma yudirika ya umma Kaab laalla Kaaban qala ma la yanfa'uhu. Gotegedde otya maama Kaab ti Kaabu ejjana agiwangudde? Gotegedde otya? Oba oli awo Kaabu asobola okuba nga yayogera ekigambo ekitasobola muwanguzisa jjana. Au mana amala yughni, oba oli awo ng'ayina aba. Leka kwogera ku Allah byotakola otya, otamanyi, tofubutuka bigambo ejjana agimaze. Jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi gwagikola atya, yamanyi gwagenda okiwa. Hadith eyo rawahu at-Tabarani fi al-Awsat, bw'onooginoonya mu sahihu at-Targhib wa at-Tarhib enamba yayo eri 371 era Sheikh al-Albani alaga nti hadithun sahih. Baganda bange, mu hadith eno erimu ebigambo bingi, naye mu byo eduniya bw'abanga omubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye, amala ebiro ebisatu nga tafunye kyakulya. Babaali bw'abanga omubaka sallallahu alaihi wasallam amala ebiro ebisatu nga tafunye kyakulya, adi kibeera kya bulijjo gw'okumiisinga mmiiru, kya bulijjo omuntu okumiisinga mmiiru. Fahimtu? Ekigambo ekyokubiri mu hadithi eno, omubaka sallallahu alaihi wasallam teyapaala, teyaggwamu lwa byakulya. Ebiro bimeka? Ebiro bisatu. Lyandibadde essomo eri omusiraamu yenna okubeera nga taggwamu lwa byakulya. Lyandibadde essomo eri omusiraamu yenna okubeera nga taggwamu na byakola kuti na byakulya. Thalithan, bw'olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyafunanga ekyokulya oluvannyuma lw'ennaku 3 nga ntende, twanditebenkeddenga n'ekyokulya kyonna Allah kyaba atuwadde kasita kibeeranga tasuddu ju'ana, kasita kibeeranga nga kikola kitya, nga kijjawo enjala yaffe. Wantebenkeddenga n'ekyo Allah kyakuwadde mu byokulya kasita kibeeranga kikujjako ki, kikujjako enjala. Rabi'an, okubuusa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyokulya gwe nga bw'okiraba mu nyoomoofu bwakyo kivuddewa,
wakati mu bwetaavu lwandibadde nga beegendereza omusiraamu si buli ekijja mu maaso go nti olya buli. Omusiraamu kyandibadde nga si buli ekijja mu maaso go nti okola otya nti olya buli. Khamisan, baganda bange, bwe kubanga okufuna halaalu kukwetaaza kumenyeka, twandikkiriza n'omenyeka ofune halaalu. N'okumenyeka ng'onoonya halaalu si kamoko ebbanga ly'onoomala nga kyogenda okufuna oluvannyuma lw'okumenyeka nga kyekyaki kya halaalu. Omuddu Kaabu asomba endobolo z'amazzi nga bw'anywesa eŋŋamiya z'Omuyahudi nga buli ndobolo bamuwa entendeemu. Itaani menyeka nekyomenyese nakyo ebbanga lyonoomala nga kyogenda okufuna kyaki kya halaalu. Mwalabye emabega musomo nga gumu oba ebiri omwalimu atugamba nti okusaba obugabirizi nga tubusaba Allah n'okukwata amakubo amatuufu ag'okunoonya halaali mu ebyo bye tulina okufuna mu nsi, n'okwewala amakubo aga haraamu mu kunoonya obugabirizi mu nsi. Kwata amakubo ne bwe gaba makakali, naye ng'ogenda gajjamu ne bwe kinaaba kitono, naye nga kyaki nga kya halaali. Izhad fi dunya. Khamisan au sadisan, migaso mingi egiri mu hadithi muno. Tebakulimba ti omubaka sallallahu alaihi wasallam tewaaliwo balina ng'abamanyi. Kulowooza nti omubaka yali tamanyi balina, naye yeteekamu ensa. Teyagendanga nga yukaffifu nnaasa ennaku 3 ng'agumye. Yahsabuhum aljahilu aghniya min atta'affuf la yasaluna annasa ilhafa, la yasaluna annasa ilhafa. Sabian, yabuulirako mukwano, yabuulirako, yamwabulyabulyako mukwano gwe. Mubeere ba mikwano eri abantu, tuleme kubeera juhala, tuleme kubeera ababuyabuya abatamanyi bannaffe bibayitamu. Kyabbeeyo okutunuulira banno n'olaba nti akyuseeko. Jabbeeyi. Thaminan assaayu lidhawi lhajat, kyabbeeyi omuntu okufaayo okumenyekera abalina obwetaavu mu abo b'oyagala. Lwaki mubeera abasiraamu abavubuka abatafaayo ku baana bammwe abayagga? Lwaki mubeera abavubuka abatafaayo kuyiggira baana bammwe abayagga bemuleka ewaka? Lwaki temubaagala? Lwaki temuyiggira abakyala bemuteeka ewaka? Bwe mbanga atuhibbuni ya Ka'ab, onjagala ya Ka'ab. Lwaki toyigira mukyala wo wabanga omwagala? Atuhibbuni ya Ka'ab. Thaminan au tasian, n'ebirala bingi. Teweewuunyanga bwavu. Buyinza okubanga gye busibuka nga tosobola kukyeyambulula. Buyinza okusibuka mu ekyo kyotasobola kukola kutya. Kati okwagala omubaka yatugaa nti tagenda kuba mukkiriza mpaka lwandibeera nga nze
ne Allah nze byasinga okwagala kati oyambule kwagala mubaka Kaabu yakyeyambulula ashiran mu bwavu mu buteekereteekere embeera ebubayisaamu mina sabur mu bugumiikiriza n'ebirala nsonyiwa obudde buwanvuye naye ebiyinza okuva mu hadithi eno ne ayati zino bingi twagaddemu ekigambo mbaka sallallahu alaihi wasallam agwana okubeera ekyokulabirako kyaffe mu ngeri gye yayitamu ne gye yatwalamu ensi eno netafuuka nnene gyali teyamukozesa bikyamu teyamukozesa bitakoze bitya bitasaanye olw'okwagala ogikola atya olw'okwagala ogikuŋŋaanya okuviira ddala ku byokulya okutuukira ddala tujja kulaba ebyambalo bye tujja kulaba amakaage mbaka byonna ebyo bye mulaba ebyo ebitumalamu tebyamufuukira nsonga ensi eno yagiwangula subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh